Waliwo ekintu waliwo diversion gye baplaninze bagiplaninze olunaku lw'ekiro yabaddemu Mau Kazibe Bashir Mbazira Muhozi ne Balamu. Waliwo abantu be bagenda okutegeka abateeketeeka obulungi abagenda okukuba Kazibe Bashir Mbazira bakube emmotoka ye bajaase bamukoleke fujjo naye nga bye boogera biraga nti nno naye nga bye boogera biraga nti bya NUP era baveeyo bagambe nti aba NUP be bakubye MP waabwe Kazibe Bashir Mbazira. Babadde ku Kabira Country Club ekiro tebageza ne babalimba mbu waliwo abantu ba Nuupu abagenda okukuba Kazibe Bashir Mbazira. Olukwe olw'okukuba Kazibe Bashir Mbazira baluguddemu. Omanyi bannakibiina kya NRM bazannyidde nnyo bannayuganda ku mitwe. Eva babeera mbubadi obutakoma. Bakola obubadi buno okufuna sympathy mu bannayuganda. Buli alemererwa ayagala bannayuganda bajje mu ngeri y'okumusaasira nti bambi. Anti kati balabira ddala nti tusemberera okuddayo okulonda. Tuyingira 2024. Bakimanyi bulungi nti 2025 tuba tuyingirira omwezi gwa kampeyini. Buli muntu kati azannya buzannyo bwe okulaba ngeri kijjaddayo mu palamenti. Kakati Kazibe Bashir Mbazira okuva oluvala yasimuka ku mitima gy'abannayuganda bakikkiriza ne bagamba nti yotakyali munnaffe yatwewaggulako ddalya. Olunaku olwaleero bali mu ddiiru bamukomyawo batya mu bannayuganda kubanga ekifo ky'ekawempe bakimanyi nti bakyakyagala nnyo. Balinamu bingi bye baagala babeere nga be bakikontrolinga. Kazibe Bashir Mbazira oluvannyuma lw'okwegatta ku basajja abo n'abeera nti kati alya nabo baagala okulaba nga bannayuganda bamuzzaayo. Bayiiyizza batya baagala Kazibe Bashir Mbazira bamuterewo abavubuka bamukoleko effujjo bajje bagambe nti bannakibiina kya NUP be bamukubye. Bannayuganda bakyamukkirizamu basobole okufuna engeri gye bamusaasiramu n'olw'ensonga eyo addemu yeegulira obuganzi ku mitima gy'abannayuganda. Bino birabikiddeko mu bantu ab'enjawulo wabula obubadi buno bubadde businga kulabikira nnyo mu bayimbi be bazikola zi sitanti ezo. Oli ne yeepangira abantu ne bamukuba bannayuganda ne batandika okumusaasira bambi. Olutegeka ekivvulu buli muntu abadduka misinde kugenda ku kivvulu ky'oyo kulaba bambi bamukubye katugende tumuwagire. Kati ne bannabyabufuzi batandise akabadi ke kamu naye nga bano abakazannya balimu bannakibiina kya National Resistance Movement okuzannyira Kazibe Bashir obubadi abalabe nga akomawo ku mitima gy'abannayuganda kubanga kugambye nti ekifo ky'ekawempe bakyakyagala nga kiri mu ttaano zaabwe. Era Kazibe Bashir banna NUP wadde bamuwa kadi yamutwala mu palamenti naye olwaleero ebiruubirirwa bye byonna bya National Resistance Movement era be bakama be bakolera. Olukwe baluguddemu kati simanyi nti banaalusazaamu oba bagenda bireka bigendere ddala mu maaso baguse menshoni yaabwe. Ffe weetuli tubirinze buli kigenda mu maaso bannayuganda bakiraba bakitaddeko amaaso abiri. Abakola obubadi bwammwe mu bukole naye nga bannayuganda babamanyi bulungi nti obwo muli mu bubadi. Simanyi obudde bunatusobozesa nayogera ku Nandala Mafaabi ennaku z'omwezi. Oyinza ogenda mu vidiyo anti obudde bugenze. Oyinza ogenda mu vidiyo gye nakolanga ennaku z'omwezi vidiyo gye nakolanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu 26 omwezi ogw'omusanvu. Ndowooza njikubeko katono wano kuba nina ebintu bingi bye ngenda okukolako. Mafaabi yaweebwa ssente mukyali ku ssente zino zemugamba eza FDC mukwate Nandala muzimbe okukomera nga lye muhimbasi ya Museveni mumugaliremu temulaba omuntu wabawo omuntu yenna mukyali Nandala yabatunda mwenda ekibiina kya Nandala kye yabakola. Nandala alina essente etalina. Waliwo abantu Museveni be yagula Nandala ali mu Muhoozi pulojekiti bawa Nandala essente ngudde fayiro ng'egamba bweti Nandala ye yatwala ye yazimba opposition ne FDC mu Bukisu region era n'abakakasa nti yasobola okugisimbulamu kuba yenna nnyini nnimiro kugamba abantu b'Ebukisu mbu temulina magezi Nandala yabategeerera
asobola okujja opposition mu bukisu ne bateesa ne bagamba nti omupiira gutambulira wamu ne politics. Ako kembadde njagala mwako. Nali njogera nga mbagamba nti Nandala Museveni yamuwa ssente okuzza engulu kilabu ya Mbale Heroes. Nandala n'agenda n'ateekamu ssente n'ateekateeka n'abagenda okubeera abakungu baayo ng'ekigendererwa kya kumulonda okubeera patroni wa ttiimu eyo. Era jjo bamuwadde omujoozi shat 17 era nga guliko honorable guliko erinnya omujoozi guno guliko number 17 honorable Nandala N verse gundi jazz 17 ndowooza ogiraba era kuliko honorable Nandala N patron. So oyinza okugenda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu muli details ezo sigenda zimalayo wano olw'obudde. So bino t-shirt eno twagirabye byafulumye ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'e11 2023. So ebintu bye twogera tuba tubyogera nga tulina ensonga mpoma satellite tetwokesangako. Eyo nga nvuddeyo ewa Nandala Mafaabi eyo nga nvuddeyo najja nenjogera ku mafuta. Najja nenjogera ku nsonga y'amafuta najogerako jagenda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e10 2023. Ebimu ku byo bye nayogera ku mafuta bibino. Museveni atudde ne abantu bonna abakola mu petro business mu petroleum ab'amasheero gonna simanyi ga petro shero zizonna petro station zizeshero aba petro station ya Toto aba shero ya Toto shero ya Oyo City shero ya Hashi bonna abatuuziza leero shero yaki ne bateesa amafuta gagenda kubula mu Uganda bagenda gabuza for some weeks gasobole okulinnya Museveni afune ssente agenda kwongeza amafuta bagenda gakweka bukwesi. I repeat, bagenda gakweka bukwesi era bagenda kujja bagagambe olw'olutalo lwa Isirayiri ne Palestine amafuta galinnya e Uganda. Genda ku bimeeza programu zonna eziri e Uganda kati amafuta gegetise amawulire. Amafuta ekinseseza mbuno shero ya Toto shere berete ya Toto ate shero ya Hashi. Petrol stations zonna baziganda waza baziyita shero nanti nga university zonna baziyita Makerere. So now genda owulire ebimeeza byonna kati ensonga eri e Uganda ya mafuta. Kati Museveni tageza n'abalimba. Museveni yawandiise ebbaluwa ng'atangaza ku nsonga y'amafuta ne yeebuzaabuza ng'afuka n'aba n'agamba mbunno amafuta akizudde nti ekirinyisizza ebbeeyi y'amafuta mu Uganda n'okubula kwago mbugalimu bakayungiriza abagala okusuula gavumenti ye abagula amafuta kuba kayungirizi be Kenya so nga baagala okusuula gavumenti ye amafuta galinnyo mu ggwanga gavumenti ye gwe. Museveni abalimba najja ne mbagamba ekiro kyonna yamalako ng'ateesa n'abafuga amafuta mu Uganda abanene abakola abakulira petrol stations zonna mu ggwanga Uganda. Nabibaleetera ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e10 baali batudde ng'ennaku z'omwezi 2 ekiro ng'ennaku z'omwezi 2 ye meeting eyali mu State House nga Museveni yennyini
ababuulira engeri gye bagenda okwekamu amafuta asobole okufuna ssente ezitambuza gavumenti. Kati tagezaako balimba mbunno akitegedde butegeezi era yeewuunya mbwe era agenda kirwanyisa abalimba. Ekyo tekiriyo. Bisookera no ku SPRC mu Wile Bible and Politics oba wa tekyalumbiye bw'onooba tobisanze awo. Kati TV ziri mu kudiscussinga ffe bye twalanga nti bigenda beerawo kati beefuula nga ababirabye kati. Eyo nvuddeyo. Eyo video eri mu nnaku z'omwezi nagikola 21 osobola okugendayo n'ogiraba. Waliwo ekintu, waliwo diversion gye bapulaninze bagipulaninze olunaku lw'ekiro. Yabaddemu Mau, Kazibe Bashir Mbaziira, Muhoozi ne Balamu. Waliwo abantu be bagenda okutegeka abateeketeeka obulungi abagenda okukuba Kazibe Bashir Mbaziira. Bakube emmotoka ye bajaase bamukoleke fujjo naye nga bye boogera biraga nti nno bya NUP. Era baveeyo bagambe nti aba NUP be bakubye MP waabwe Kazibe Bashir Mbaziira. Babadde ku Kabira Country Club ekiro. Tebageza ne babalimba mbu waliwo abantu ba Nuupu abagenda okukuba Kazibe Bashir Mbaziira. Olwaliro mbonaabona lwakuba nayingidde mu kibiina kya Nuupu, sikkirizibwa kwogera bye mbadde njogera, sikkirizibwa kukola bye mbadde nkola kubanga ndi mu kibiina ekyobutukuvu n'obutuukirivu. Kati tebabalimba nti mu Nuupu waliyo omuntu ayinza okukuba ogundi. No, okujjako okugunjula ng'oli yagunjudde abagundi. Yabadde alina ensonga yababuuza tuli abantu 23 ku kanso, omusanvu gutuwangula tutya? Oyo yabadde mutuufu. Naye tewaliyo bantu bagenda kuteega Kazibe Bashir Mbaziira kumukolako fujjo. Ekyo mukitereke. Balamu, Muhoozi, Mau ne Kazibe Bashir Mbaziira yennyini be bali mu eryo etteeke. Bwe muliraba muliyiweeko amazirife. Mission aborted. Bannayuganda olwaliro kambabuulira ekintu kye mugenda okusooka okuwulira mu matu gammwe. Ne basikolazi mwenna muddeyo mu kinoonyereze ne bannamawulire. Eno fayiro namba eri mu kabano. Museveni taddayo balimba nti nno. Omusajja yaani? Musajja ki gwe bawanika kalabba gwe bagamba mbuno ye yata Lutamaguzi. Bamuyita n'oyo omusajja weruweru owa UPC balale bamuyitaani. Omusajja weruweru ani amujjukira bannanga anvudde mu bwongo. Omusajja Museveni gwe yasayiningira akalabba ne Kasimu Obulayani. Sebirumbi. Jajja Nana, thank you so much. Nuru, thank you. Thank you wamma mumu se Lwakasisi ne bannange. Gwe prosi. Sebirumbi. Muwulira amazima wegali. Sebirumbi teyatta ku Lutamaguzi. Obote teyatta Lutamaguzi. UPC teyatta Lutamaguzi. Nga Kayindo Tafiire bwe yagamba nti bayambalanga uniform ne bajja ne bakola effujjo. Era nabwowulira Museveni bwe yeefuula ninja, mbuno ye yali ninja, simanyi ku kibanyi. Mbu ne batematema Lutamaguzi nga Museveni ali ku kibanyi alaba. Abali Lutamaguzi ne bwe yandiyogedde nti wuli ku kibanyi. Abatta Lutamaguzi baali bayeekera ba NRA. I repeat. Abayeekera abatta Lutamaguzi baali ba NRA.
abayambala ekifaananyi ky'Obote ne bayambala ekifaananyi ky'amagye ga gavumenti ey'ebiseera ebyo. Museveni yali ayagala okukakasa abantu, yali ayagala okumanya obuvumu, okuteekamu obuvumu mu bantu. Lutamaguzi bw'asirika kiwa abantu abalala abaali bakolagana ne Museveni okumira pini okubanga Lutamaguzi okwongera okukweka abayeekera. Kuba Lutamaguzi ne bwandiyogedde n'agamba nti Museveni wuuli waggulu bannange mu nsonyiwe. Era abaali bazze abatta Lutamaguzi baali ba Museveni, era Museveni yandisigaddewo. Wandiwulidde kati akatabo senga kakyuka nga bakugamba bwe baakwata Museveni n'afuuka kapa n'ababulako, n'addamu n'adduka n'agenda mu maaso n'olutalo, era Museveni n'aluwangula. Sebirumbi bawanika wa bwerere ku Kalabba. Kati mutandikirawo okukinoonyereza, nze mbagambye fayiro eri mu kabano. Fayiro eri mu kabano. Enzita gye battamu Gundi Lutamaguzi n'abantu ab'ebiseera ebyo y'enzita y'emu eriwo ey'ebijambiya. Eyo enzita Museveni yagitandika dde okuva mu myaka gye7. Kyova owulya nga bannayuganda bakazaako Amini ne bamukazaako erinnya lya Kijambiya. Waliwo abaakolanga ebintu ebyo nga bambadde ekifaananyi kya Amini ne bamuteekako Kijambiya. Kati ekijambiya kiri Masaka. Amini taliiwo. Ani Kijambiya? Ani Kijambiya? Masaka waliyo famire emu ezimu kuzibonyeebonye n'ebijambiya. Waliwo noono omukyala gwe baatemudde wuuno. Balina kubaane nkutta kansala ng'ono bamusazeeko mutwe. Kansala Aisha Nakilayi omutuuze w'e Butenga Bukomansimbi yatemeddwako omutwe mu ntiisa ku nsonga ez'ekuusa ku kibanja ekiwezaako ekitundu kya yiika. Ekibanja kino omugenzi yakigaba. Obudde bungoba nnina ebintu bingi. Ebijambiya byazzeemu byaddamu dda e Masaka gye biri silentire, naye famire eno ya kansala ono akabano kye kakola abantu bano. Famire eno erimu emirambo egisoba mu 6 nga bateme, nga batemule. Akabano bwe bamaze okutemula kansala bakuta ab'eŋŋanda nga 3, 4, 5 bali mu komera. Bali mu komera. Mbu simanyi omu yasuza, simanyi omu yasasula esente, omu yasasula omutemu. Mbu omutemu balina emyaka 14 oba 14. Owakabana abalimu abatta ali awo asirisa ekibanja agenda kitwala. Amini Kijambiya taliiwo myaka 20. E Uganda ekijambiya kitambula. Fayiro eno eri Museveni ye yatta Lutamaguzi ne bawaayiriza Sebirumbi. Sebirumbi teyatta ku Lutamaguzi olw'okuba Sebirumbi ye yali ku kyalo wa UPC ow'amaanyi, ne beekwasa mbu ye yaleeta aba UPC abatta Lutamaguzi. Si kituufu n'akatono. Aba NRA be batta Lutamaguzi mu linnya lya gavumenti y'Obote. Tosobola kusiba information, tosobola kutta information. You can kill the messenger, but you can't kill the what? The message. Kati mwongero kinoonyerezaako.